Mbabuzaako abalungi mwenna abekuumize ku Project Media TV gwe atanaba kulabika nti osubscribinga kankusaba ogende maaso okikole mu bwangu nnyo osobole okutusaako amawulire gaffe agabeera gakagwawo. Amawulire gaffe amalala g'entertainment gasange ku projectmedia.com wali amawulire amalungi ag'entertainment gotasaanye kulabika nti nate era ogenda maaso osubwe amawulire genze nago kawungeezi k'olunaku lwaleero njagala okutusaako ku nsonga ya Sheikh gwe mbagambyeko waggulu awo amanyikiddwa nga Sheikh Muhammad Amasasi omukulu omwogezi w'abasirikale amanyikiddwa nga Fred Enanga avuddeyo n'aleeta bwino ku mwami ono era n'ategeeza nti omwami ono Sheikh Kirevu yali omu kwabo ku kibinja kya ADF ekigenda maaso n'okulaba nti kikola ebikolwa eby'ekitujju mu ggwanga lyettu Uganda. Era agenze maaso n'ategeeza nti omwami ono yakola enteekateeka y'okulabika nti bbomu zino ezaaliwo ku lunaku olwokubiri ze twakutuusako wanene wennyini ku Project Media TV nti zigenda maaso. N'olw'ensonga eyo agambye nti abadde coordinator abadde oyo abadde sponsoringa saako n'okuteekako abaana basobole okulabika nti bannayuganda bennyigire mu bikolwa bino eby'obutujju. Bw'ati era agenza maaso n'ategeeza nti Sheikh Muhammad Abas Kirevu ono yakwatibwa ng'ali ensangi ne bagezaako okulabika nti bamukwata ensangi oluvannyuma lwa poliisi okulabika nti bamunoonya baatsayo abapoliisi nga bangi nnyo abasirikale ab'ensonga ez'okwerinda basobole okulabika nti bakwatiriza omwami ono naye yabalema. N'olw'ensonga eyo kwe kulabika nti nate era agenda maaso n'adduka kyova olaba olunaku lwaleero akwatiddwa era ndooza ebimutuseeko mbibannyonnyodde waggulu awo. Gwe wenna abadde afollowinga ndooza okimanyi bulungi ekimutuseeko olunaku lwaleero kisaagala kugenda maaso ate nate era okwatuukiriza naye njagala okutegeeza nti Fred Enanga avuddeyo n'akikakasa lunye n'ategeeza nti omwami ono bazze bamuwenja era agenze maaso n'ategeeza nti bakyanoonya Sheikh amanyikiddwa nga Sheikh musonyiwe muko katono amanyikiddwa nga Sheikh Suleiman Nsubuga abeera e Kajansi ku Entebbe Road era agambye nti naye bamuwenja bubi nnyo era nategeeza nti bagenda kumukwata era bagenda kulabika nti bafufuganya ekibinja kino ekya ADF bo nga we balowooza nti kubanga kyekigenze maaso n'okola ebikolwa eby'ekitujju ebiri mu ggwanga lyettu Uganda. N'olw'ensonga eyo era avuddeyo n'ategeeza nti Sheikh Suleiman Nsubuga ono abeera e Kajansi agenze maaso n'okulabika nti natera afuna bannayuganda n'abawa ssente n'abagamba nti bagende mu neighboring country yaffe oba eggwanga erituliranye wano erimanyikiddwa nga Democratic Republic of Congo ng'asaayo abaana basobole okulabika nti bagenda maaso nga bakola obutujju natera e Congo. Era ageze maaso n'ategeeza nti bano abantu babadde mu nteekateeka ya kulaba nti bagula ebikola obulungi okusobola okulabika nti bakola ebikolwa bino eby'okutega bbomu mu bitundu ebitali bimu mu ggwanga lyettu Uganda. Kinajjukirwa nti emabega kawo nakutegeezako ne nkugamba nti omukulu pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavaayo era n'ategeeza n'alumiriza paka nakati bakyalumiriza ekibinja kino ekya ADF ekigenda maaso ekimanyikiddwa nga Allied Democratic Forces ate era UN kyeyisenga ISO ekigenda maaso okulabika nti nate era kifaafaganya oba kigezaako okwesittaza emitima z'abannayuganda mu ggwanga lyettu Uganda nga bagenda maaso n'okulabika nti batega bbomu mu bifo ebitali bimu mu ggwanga lyettu Uganda. Era Enanga naye avuddeyo leero n'akikkatiza agamba bbomu zino zaaliwo eno yali yakabeerawo endala nayo nebeerawo mu kiseera kyekimu ekyo tewaayita nakabanga zino bbomu ez'emirundi ebiri naye agambye bagenda kufaafagana n'omuntu yenna agenda maaso n'okulabika nti bakola ebikolwa ebitali birungi mu ggwanga lyettu Uganda. Nja kuba nkwongerayo n'amawulire gano tosaanye kulabika nti nateera ova ku Project Media TV ate era wemba nga nkujjukizaamu katono omukulu Fred Lumbuye yavuddeyo n'agamba bino byonna byakubuzaabuza ggwanga kulabika nti kutubuzaako katambaala naye era Lumbuye n'ategeeza nti bo bennyini mu bo mwe muli abo abatta abatemula oba okutega ebikolwa okutega ezo bbomu ezitali zimu mu ggwanga lyettu Uganda saako n'okulabika nti obulamu bw'abannayuganda bukosebwa so n'abamu okufiirwa obulamu bwabwe. Nja kuba nate nze nkwongerayo wano ku Project Media TV tosaanye kulabika nti natera ovaawo kubanga kakatse buli omu aleeta ensonga ye. Ebyo byenkuleetedde bya Fred Enanga omwogezi w'abasirikale wano mu Kampala oba mu ggwanga lyettu Uganda lyonna okutwaliza wamu. Nja kuba nkomawo mu bwangu nnyo tovaawo kanzije.